kamwako gravity keka kuleetera ebizibu kamwako your mouse gravity you have a losing mouse gravity you have a losing mouse you have a losing mouse tebaze nabe nale mutebaze naba Piero yutebaze abadipi tebaze kati gravity yani agambo bitegeke. Who told you gravity to organize that concert? Sendi ye yagamba Kasuku terina ya mugamba bitegeka. Who told you? Ani yagamba kumeza abantu ntondo kati gravity abantu bajje mbubalabegwe bana Uganda nabo tubasasire twabadde twakava kulaba kamiliyoni kati abantu babadde bakava kulaba kamiliyoni kati tudde mutulabegwe gravity lwaki togende Kalangala notegekeeyo. Go to the villages. Gravity genda mu byalo bannakampala beesonyiwe bankwe. Bannakampala beesonyiwe bankwe. They will not come. Nze kasita zaweze saawa 2 ne polisi negenda nze nategedde ti concert ya gravity flopinze ne polisi yabadde ekuma yagenze saawa 11 ez'emisana. DPC yage let us go nothing to protect here. Kati polisi wetuuka okugenda ku saawa 12 eba concert ki. Everybody knows abadde mbivulu so zitandika saawa 12 naye polisi wetuukira okugenda. DPC omulamba naga let us go nani sasa sijui kwa kudda kwe Dakota sasa nze kasita nalabye nga abapolisi balinye emmotoka bagenze. How can the police leave? There was nobody to protect. Eri abadde family meeting. Wabuyu gravity waise family meeting. It wasn't a concert. Waise kumanyagana. Oba concert yabadde wo. Up to now gravity concert wagikoledde Makago. Eno yabadde family meeting. Kwa nafa abenaalemu tetumanyi gravity kyewabaddeko. Even us the NRM supporters up to now we don't know what gravity you were up to. Tetumanyi we don't know. Wabadde otegese kumanyagana family meeting seminar y'abaana aba baby. What were you doing gravity? No, tell the country come here. Yambulire gravity kwoli kuno, come and tell me. We can't defend things we don't know. Kati goyagala tukudefendinge tutya nga naffe ab'enaalemu tetumanyi bye wabadde otegese. Mwembaga ya Isima Namina, was it a wedding? Aiya yabadde mbaga ya Isima Namina. Aye Muslim? Yabadde baby shower. Was it a baby shower? Yes.
Hello? Hey. Yes. Muninde namwe, muninde, wait for me. Muninde. Yes, I'm in the middle of a meeting. I'm in the middle of a meeting. You wait for me. Olaba loji ena kulabyawo. Ku Nekodomas. Wetuba tu meetinga. Va wano bamalaya benna kulabye we betundira. Wa au ku Nekodomas. Wetuba wemba munindira. Okay. Nina meeting je nina okubeeramu. Ku Nekodomas. Junior genda mu lodge. I have a meeting. Moyo si sugar mami. Ane mbonye. Every time you think mbelamba sugar mami. Mbonye. So kituwe ekyokuyiga ekyatuuse ku gravity. Let us learn to respect people, to respecting abantu, twogere ebisaanidde bwe tuba tukyabeetaaga. Bw'oba owulira abantu tobeetaaga osobola okubavuma, but they will not come. That I know. They will not come. Siri wano kujaguza ku byatuuse ku gravity. Naye kituwemu ekyokuyiga. Muganda wa gravity sikuyinaako buzibu era oli kyali wankwagala nnyo. Naye mbadde nsaba waliwo ebintu ebimu bye twetandikirawo nga okwonoona kaliya zaffe nga fe tubyetandikidde kubanga era olunabo n'obutalo olagwayo n'oddumalawo. Muganda wange okisussaamu n'olumba omusajja ku private property ye n'oteekayo omusenyu n'otandika okumuvoola. Sajja teyakunyega. Ekyo tekyakoma. N'otandika okuddamu okugira ennyimba ebyaliwo bimanyi. Muganda wange babagambanga omuntu nti mu bantu abetutumu mu ggwanga ali namba 3. Omuntu oyo ng'ali mu biro bye omugendanga mpola. Ekirala si buli muntu nti ayinza okuba ayagala Bobi Wine, naye abantu baagala nnyo kozi gy'ayimirirako ey'okulwanira omuntu wa wansi anyigirizibwa. Abantu mu Uganda abali obulungi be batono ku bantu abali obubi abanyigirizibwa. Ate nawe waliko mu nnaku. Waliwo ebintu ebimu nga ne bw'osirika tewejjusa. Muganda wange nga siri musanyufu. Naye kituwe ekyokuyiga. Ekirala omutonzi waffe yasalawo mu bintu ebimu. So show yatuuse ngene tutuuka akasajja ne kamikiwa n'okavoola n'okuba n'emmeeza n'oga wallahi tosobola. Muganda wange nze ngamba ekintu wakikyusizaamu olutalo luno gwe oli mu kwerwanyisa. Ensonga zino osobola ozitereeza. Gwe weeterawo olutalo n'olumbagana okitegeera. Badde nsaba ekintu kino osobola okikonteniza n'okikkakkanya. Tolaba nze nali njagala nnyo omusajja gwe bayita Alien Skin, naye ekyamalamu amaanyi ku Alien Skin Bobi Wine we yajja okwogerako yakwogerako bulungi n'akwendoosinga eri abantu n'akuwaana njuki yalina ku bice n'akola kabira agamba olwo omwana ono mpiya akajaiba byonna byagala kola mu bikole naye temujjukiza lockdown abantu bakwagala. Ekirabo bwayita kutumaako gundi Alien Skin weerabira nnyo mayi mwerabira nnyo wagendanga mu kyoga byonna byemukola byonna mu bikole naye temuvumanga Bobi Wine. Bobi Wine si yagamba ngo kiyimbe n'okiyimbanga byonna byemukola mu bikole tovumanga Bobi Wine. Tayimu netuuka nandika okulwanagana n'empewo abaana b'oku mitimbagano n'ovoola omusajja kati eti yakuvoola. Muganda wange awo nakuta ngamba abantu babategeera batya ngate ndaba ali nnyo omusajja yali ategeera tulaze maturiteyo. So
omuzira wanfiira waba watono nnyo. So muganda ya Gravity si kino kyatuusewo naye ensenyi oluusi Katonda atuwa byakuyiga. Family gy'ovoola tukkirize eri successful. Dax Katebe ek'omulaba ayinza okuba etwojja mu by'obugaga tomusinga kuba nakoma okuwuliza alina emizigo nga 50 egyabapangisa ddabo. So waliwo family tukkirize nga Mukama yagiwa omukisa. So kati kuba music wo omuntu gwotalina kulumba waliwo naye woolaba nti ate temunyoomanga bantu woolabanga omuntu abagambye namba 3 muntu tumu olaba ani abanene bameka bakakkanyiza abadde bamuwalampa banobufuzi abagagga balina buli kimu. Olaba alwana omuntu akompitinga mukulembeze wa ggwanga ali ku national issues. So kati gwe tosobola vaayo n'okola ki n'okisussaamu. So ekintu eyo kitereeze naye otherwise si mawulire malungi siri musanyufu kyabaddewo naye kituwe kyakuyiga muganda wange. Ekintu kino kikomye tokyongerayo okitegeera. Omusajja oli yatuleka dda tukkirize yagenda dda ali wala buli muntu namuwako examples bannabyabufuzi bamuzaata abaali batakkiriza buli omu amuwaako kyamwogerako kyanjawulo. So ebintu ebimu muganda wa Gravity waliwo entalo toleetera ntalo za kusanyawo kariya zeesomibwe ebimu bireke bite muganda wange. Bagamba ensobola okwagala ekuba kubbwa ne Gravity ebitakwongerako biteewo ina future yo ina bagamba go mu family gwalina n'emmotoka. So wetyo weekusala ne MC wala babuukira bantu babuukira magoma galiwo bavugira magoma galiwo na promoter wala ashonge kusaza show zikendera bookings bikimu kikendera okitegeera. So ndogena la mikweni nga show zeyongedde no acidic vocals. So biba tukakkanya Gravity kitegeera zeswagira Gravity kubeera failure kubanga muganda wange wavudde wala otobye naawe kitegeera ate ne family eyimiridde ku ggwe. So tukakkane Gravity osobola tolina kyofunamu mu kulwana entalo ezitakuyamba. Gwaki baba wabasindika gwozirwana ngate bayine mundu bayina buli kimu bimu tubeemuko musajja muntu wakoya sente olwanyisa oli ngate yayine mundu lwaki yabata mwatakinga. So muganda wange entalo ezitakuyamba ziveeko tukube endongo okitegeera obaddewo ate ojja kubeerawo for long naye kyusaamu awo omusajja bubweni mwesonyiwe kyenkusaba